twawakana nebaze mugwanyenje waffe waliyo omuti mugwanyenje omuti gukookolima ng'enkoko mugwanyenje kookoliroko mugwanyenje. Ebyo nno byali bigambo by'omukyala eyawakana ne bba, nga omukyala agamba bba nti ewaabwe waliyo omuti oguyitibwa omugwanyenje ogukookolima ng'enkoko. Olwo nno lwe bayita oluroddo, era kanve mukandolindoli nti omusota gwa ttente ti ate wali oyagala gutte mulaalo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, ntudde wano olusiriza ntamu n'olukukuza mbugo, era nzize okudda mu Lwazi Sannama ekyaggwe. Bakadde bange, kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Gwe wenna atannakifuna kigule kuba yenze muwandiisi waakyo, kigula emitwalo 600. Gwe yeetaaga ekitabo kino Entabiro y'Oluganda olw'edda, ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Ennamba eya Airtel eri kasaalaba 25 6 51 4769, kasaalaba 25 6 51 4769. Ennamba ejja kuleeta mu inbox ya WhatsApp yange tuwaye. Oba naawe anaasindika ssente z'ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda, Airtel weeneba ekkaluubiriza ojja kukozesa MTN. MTN yange eri kasaalaba 25 688 461 228. Njagala okutumira ku kojjange Father Godfrey Katose Mwogerere Kamokyawo, ate njagala n'okutumira ku Reverend Father Ben Lutayansi Bambi e Bungereza, omusajja omuzira ngonge. Ate kantumire era mu ngeri ey'enjawulo ne ku mukulu Kawembu Kenneth omusamizi omuto ali Bungereza, n'omukulu Robert Senfuma amanyiddwa nga Bob Cash naye ali Bungereza. Bannange bassebo ne bannyabo bagamba kiwajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omunyaga ekkaanya omunyale. Ndi wano okubategeeza nti emmanju w'olubiri wateekeddwa buteekebwa, wadde ennaku zino tekiriyo. Emmanju w'olubiri wateekeddwa okubaayo ekyoto, era ekyoto ekibeera emmanju w'olubiri bakyogerako ng'ekyoto eky'emmanju. Ekyoto ekyo kirina emigaso ng'esatu mu Buganda. Okusookera ddala, ekyoto ekyo kirabirirwa bannyonyi, era nga n'ekyoto Gombola we kirabirirwa ab'ennyonyi nga kirabirirwa mu Solooza, kati ekyoto eky'emmanju w'olubiri kyo kirabirirwa omusiige ayitibwa Kampujje. Awo obukulu bw'ekyoto kino eky'emmanju, Kabaka bw'aba ayagala okulya ku nnyama enjokye, ekyoto kino kwe bamwokyera ennyama eky'emmanju. Omugaso omulala gw'ekyoto eky'emmanju, Kabaka buli we yawuliranga ng'ayagala okwota ku muliro nga munnange ayota ku kyoto eky'emmanju. Ekyoto eky'emmanju w'olubiri era n'omugaso ogw'okusatu guli nti emimuli gyonna egyayakanga mu lubiri ekiro baagikoleezanga ku kyoto eky'olubiri eky'emmanju. N'olw'ensonga eyo ekyoto ekyo kikulu nnyo, kikulu ddala, ekikulemberwamu Kampujje. Era omuliro we gwaggwanga mu byoto by'omu lubiri ebifumba, era baagunonanga mu kyoto eky'emmanju w'olubiri. Abaana era ebabeeranga bakima omuliro ogwo bamanyinga n'okwogera ebigambo bye baatontomanga nga bigamba nti Kampujje, Kampujje mpa omuliro ntwalire abalunda. N'olw'ensonga eyo ekyo kyekyoto eky'emmanju naye nga kirabirirwa bannyonyi. Omusiiga akirabirira yayitibwa Kampujje. Bassebo ne bannyabo nayogera kindeke ki, wabula njagala mukkirize mbyekube, kubanga n'omukazi omunafu yeekuba ttaka n'awoleza abamulaba nti ava kulima.